wadde eri mu Luganda naye oba togitegedde gireke. Volume 86 paka nga mu 9 Sulaiman Kiggundu ye yali banka governor owa Uganda, banka enkulu. Era ng'okuba okumanya omwami ono yali yasoma ebyenfuna, dola emu yagulanga siringi za Uganda 7 ne simoni 3. Njikoze mu Luganda. Naye yalwanyisibwa nnyo ab'amaka ga Museveni wadde ng'ate baali baamuwa omulimu, era nga yasinga kulwanyisibwa Salimu Sale. Katugenda kuyingiramu kubala omutono. Essaawa zino mu 2024 nga gavana wa banka enkulu tetumuyina, kati katubale wali nga Mutebira akyaliwo, dola ng'egula 3697. Kati ogenda kukwata 3697 ozigabize mu dola 7 n'obutundu 3. Sente zogenda okufuna zigenda kubeera siringi 5 mu 6 ne simoni 43 oba ennusu 43. Ekitegeeza ekonomi y'eggwanga bwe tugibalirira obudde buno okusinza bwe yali etambula kuva 1986 paka nga mu 9, dola emu yandibadde egulwa siringi 5 mu 6 n'ennusu 43 eza Uganda. Je zandibadde zigulwa dola etya emu. Naye kati obudde buno dola emu egula 3697. 3697 yawulako esente ezandibadde zigulwa dola emu 5 mu ennusu 43 ziba zirina okubeera 3191. 3191 ziri mu ekonomi y'eggwanga ku buli dola emu. Bwe zitabera counterfeit money zigenda kubanga ziyingira mu ekonomi y'eggwanga nga zirina be zigasa. However much g'owaayo dola emu olaba ng'ofunye 3697 mu 7, naye 3697 mu 7 tezirina kye zigula kati ky'amaanyi. Zigula ekintu ekyandibadde kigulubwa siringisi 5 mu 6 n'ennusu 43. Kakati ffe tubuuza mwenna abasoma economics njagala mumbuulire ani atwala 3,191 ku buli dola ekyusibwa mu ggwanga. Bakitegedde ku buli dola ekyusibwa mu ggwanga. Kati obudde buno mu 2024 ebanga dola 10 zizitowa emitwalo 36 mu 907. Ezo sente zibeera nfu eba fake money. Dola 10 mu bya enfuna ebyandibadde ebituufu nga biddukanyizibwa bannabyanfuna abatuufu zandibadde dola 10 nga zigula emitwalo gya Uganda 5,600. Kati dira emitwalo 5,600 dira emitwalo 36,907 ozawuleko emitwalo 5,600 ezandibadde zigulwa dola 10 oba ofisaawo emitwalo 31,900 mu 10 eziyingira mu ggwanga mu ekonomi y'eggwanga ne zongera okunaabula ensimbi y'eggwanga ng'era teziyina mugaso wadde gw'olaba bazikuwa naye ensonga lwaki osasula katugeze school fees z'omwana ne bakusaba obukadde 3 naye nga school fees zandibadde zisinga okubeera ennyingi mu ekonomi eno gye tutubiddemu ey'eggwanga zandibadde nga emitwalo kale ekinene ennyo ng'emitwalo 20. Kakati Sulaiman Kiggundu basaze Salimu Sale nti obudde buno alinga atwala ebbanka enkulu ey'eggwanga Salimu Sale kubanga sente nga bwazisanga bwazisaasaanya. Okitegeera kakati tunulira dola sente zeegula ne zeyandibadde egula olyoka omanye lwaki aba Nuupu oba aba people power tetwagala Museveni kubeera mu buyinza. Njikoze mu Luganda naye nkugambye oba tobitegedde gite.